Ekitongole kirondoola omutindo gw'eddagala mu ggwanga ki National Drug Authority nga kikulembeddwa Samuel Kyomukama bakoze ebikwekweto mu disitulikiti 14 ezikola Busoga okuli Jjinja na Mayengo, Bugiri n'endala nga batandikidde Mayuge ku mwalo gwa Bwonda gye baboya eddagala okuva mu balitunda abatalina bisaanyizo n'abasangiddwa nga batunda eddagala effu. Ku Phamacy ya Bulamu Drug Shop basanzeyo eddagala lya gavumenti ate nga bajjanjaba n'abantu nga tebalina buyigirize era ligiddwayo ne litwalibwa. Bwe batuuse mu disitulikiti ey'e Kayunga ku kyalo Kangulumira aba NDA bawonya okugajambulwa abatuuze bwe babadde baggala Phamacy ya St. Denis Drug Shop. Abatuuze bakalambidde ne babalemesa okuliggala nga bagamba nti wadde tebalina bisaanyizo be babayamba ne babawola eddagala kubanga amalwaliro ga gavumenti tebasangayo yadde empeke. Tebaayo ddagala tugendayo nga teri ddagala ekinene nnyo bakuwa ku ddwaliro eddene lya Health Center fo bakuwa empeke nnyo ez'appalati zinakuwonya. Batujjanjabira bwerere bwe tugenda ku ddene batusindika wano najjanjaba lwaki ku ddene lya gavumenti teri ddagala. Mwafunyeko omusanga abantu bafa nti ajjanjaba ne bafa. N'abatalina ssente omusajja kuyamba n'akujjanjaba kati babanyigiriza ffe abantu ba wansi. Mu kitundu kino Bakutte n'omuyindi abadde atembeeya eddagala ne bamulagira okukikomya. From Kampala pharmacies. So you are a supplier? No, sometimes we supply them these people. So we were just passing. Beeyongedde mu bitundu okulina Mayingo ng'eno gye bagwiridde ku musawo Aida Nansubuga atuuyanye n'oluzungu ng'annyonnyola bye yasoma n'ababuulira n'ensonga lwaki aluddewo okufuna layisensi. The boss has given me. They don't have given me. They told me that I'm going to go there. Yadde yeewozezzaako tekibalemesezza kutwala ddagala lye. Mu kitundu kye kimu bagaddewo ne Phamacy emanyiddwa nga Kwagala olw'abagikolamu obutaba batendeke. Mu kikwekweto kino bakwatiddemu n'omukyala Aida Nabirye gwe basanze ng'atunda eddagala eritakkirizibwa ng'ono bamututte mpaka ku poliisi e Jjinja. Eddala mbadde nditunda. Ekikwekweto gye kiggweredde nga bakutte bokisi z'eddagala 138 eribalirirwaamu obukadde bw'ensimbi 9 okuva mu maduuka mwe eritundibwa 260 mulimu era akulira NDM Busoga Muhammad Lukwaga ategeezezza nti bagenda kwokya lye basanze nga ffu. Omuntu entendekebwa ajja ntumwa ekibonerezo kibwe kimala okuggwako nga tumuddiza eddagala lye ng'akola ki ng'alitunda. Olwaleero tusanze nga badde literekeddwa bubi tulyokya kuba tetumanyi bali kyali ddungi bali kyali dda. Tukubira omulanga abantu bakwatire wamu naffe tulabe nti tubataasa funa eddagala eritali ttuufu. William Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.